tugenda kusaba kooti ejulirwamu esazeemu ensala eyo era tugenda kujulira. Skype TV eddukanyizibwa ate era neerungamizibwa ekitongole kya Eric Barnes Media. Ngaze ezimu bwe twaziteeka mu kooti kuba ku oloffe twali tuwaaba. Kooti yatugamba toyinza kutunuulira balonzi bonna olw'ensonga z'emmenye kuba temuyinza kulonda 100%. Kati ensonga zezimu ate abali ku sayidi eri ze batuwadde NRM ku lwaluli ensonga NRM gye twali tuvuganya mu kooti ensukulumu. Naye kyannaku nti mu misango gyonna gye twagiwa ne tugenda ne mu maaso ne tukola ne photocopy. Omusango gwa Kizza Besigye 2 guli pages 2300 twagufotokopinga ne tugubindinga ne tugenda nga highlightinga buli wamu buli page okuli ensala ya kooti ensukulumu. Ne tugenda mu mama Kizza Besigye 2006 nayo ne tugi highlightinga page 108. Ne tugenda mu mama Mbabazi page 1200. Byonna nga tubiwa omulamuzi n'emisango emirala gya Sarah Opendi n'emirala naye mu nsala yonna talina musango n'ogumu kuje twamuwa gwakwotinzeeko. Omusango wa Kizza Besigye gwennyini yatasobola na gusoma mu nnaku 3 kuba gulina pages nga 1200. Record bwe mugitunuulya ebigambo bye twayogedde tuli mu page actually nga 1300. Tosobola kusoma page 1300 mu nnaku 2 omulamuzi omu. Era ensala ya kooti yino ngina wano kiwandiiko kinene nnyo kya mpapula page 50 nga kakiiko tubadde tunakisoma twagala okutegeera ensonga ki kooti gyesinzidde ogamba nti basazizaamu ebyava mu kulonda kwa Kawempe North. Commission tiyakikola kigenderere nti tulangirire tuleme kulangira ebivudde mu ebyava mu kulonda mu polling stations 14 kubanga tezaaliwo. Tetwakikola kigenderere era twagala bategeeza nti abo bonna abalina endowooza nti kati banagenda nga bakole ebikolobero ne bonoona ebivudde mu kulonda polling station bakakozesa nga kakodyo tekigenda kubeera bwe kiti. Oli mu kulaba TV ekuwa ebigenda maaso mu ggwanga.